The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here, Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and our studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. Farida Vikobiri. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. To you, all our viewers, tusanyusa okubanga tubalabako nate mwena abali eyo abali mu kutulaba nonno naffe bwe tutunuulira kamera zino eno ezituyimiridde mu maaso gaffe naffe tubeera tubalaba eyo yonna gye muli, so tusanyusa okubanga gye muli okubanga mugoberera programu eno. Nkwaniriza ku Diaspora Link wano ku Digitalk TV. Webale kubaako era nja kusaba okwata link eyo obeere nga ogigabanako ne mukwano gwo bakugoberera oyaniriza omugambe nti nateera omuweerezaawo Nixon Segawa azze okubanga akuweereza mu nsonga z'Abannayuganda abawangalira era n'abakolera wabweru w'eggwanga. Nkujjukiza nti programu eno Diaspora Link twagiwaayo okubanga twogera ku nsonga ezo ezikwata ku baganda baffe, ezikwata ku bannyinaffe, ezikwata ku bazadde baffe, bakojja, basenga, abo abali wabweru w'eggwanga lyaffe Uganda, okubanga tutangaaza ne kamera zaffe ku nsonga ezo ezibakwatirako ddala. Bingi nnyo ebigenze maaso mu kisaawe kino eno naddala mu mulimu guno eno gwa labor externalization. Mu wiiki eno yennyini gavumenti yavaayo neba ng'ekomyawo Bannayuganda. Nsuubira lunaku awo nga wiiki ewedde eggwako tetwasobola kubaawo, ffe twali tumaze programu yaffe ku Lwokuna. So gavumenti yakomyawo Abannayuganda babadde bali stranded e Dubai. Ensonga nyingi ezizza zibanga zoogerwa ku nsonga ey'Abannayuganda engeri batya gye basobola okubanga baddamu e Dubai, nti gavumenti eri erina engeri gyetandisa okumyumyulamu
ku ngeri gye bakkirizaamu Abannayuganda okubanga baddayo wabweru oba nga bagenda okukolera e Dubai nti era ensonga y'okugaba visit visa egenda kubanga ekalubamuuko naye ebyo byonna katukkirize nti bikolebwa obaolyawo ku lw'obulungi kubanga abaana baffe baganda baffe bangi bakyali mu deportation center era nga tukyakuba omulanga bonna gwe kikwatako asobole okubanga abayamba okubanga ate bakomawo mu wiiki eno yennyini aba NUP oba National Unity Platform bavuddeyo ababaka ne bawaayo obukadde 34 bugenda kuyambako era okukomyawo Bannayuganda abali e Dubai. Olunaku lwaleero luno lwennyini amakya ga leero omukyala oba omuwala oba mwannyinaffe Joan Kyotalimye asobodde okubanga akomawo waneeno ewaka era twongera okubanga twebaza gavumenti n'omukulu ambassador Abe Walusimbi owa Diaspora Affairs asobodde okubanga atembeeta ensonga eno era twabalina abava mu ofiisi eyo ne batusuubiza nti essaawa yonna Joan ajja kubanga akomawo. So Joan kulikayo weebale kubanga okomawo era naffe tubasuubiza nti Joan tujja kumuleeta abeere nga anyumya emboozi eyo kuba nkimanyi kati alunyumya nga lutabaalo. Naye njagala okutegeeza nti olwaleero mu studio siriimu nzekka nga bwe twabasuubiza tugenda kuba twogera ku mulamwa ogubakwatirako ddala. Olunaku lwaleero mu studio ndimu n'omwami Kalanzi ngenda muwa olukusa okubanga yeeyanjula gye tuli ayongere okubanga ataanya ensonga ku mutwe guno gwe tugenda okubanga twogerako olunaku lwaleero. Twagala tubeere nga tutunuulira training centers bano abatendeka abaana baffe okubanga bagenda okukola bakoze ekimala bakoze omulimu gwe basaanidde okubanga bakola okubanga abaana baffe gye bagenda okukolera babeera mu bulamu ate obulungi era obweyagaza. Kanyanirize mukulu Kalanzi obeere nga obuuza ku batulaba ate era oyongere okwennyonnyola ebitiibwa byo n'ebyo byonna bye yagala tutegeere ku ggwe. Sanyusa okukulaba ssebo. Sanyuse okubeera wano kunjaza ku mpewo netutegeeza Bannayuganda baana baffe bangi abagenzi abafulumya eggwanga era abangi bakyafuluma kubanga mu nsi yonna Uganda y'eggwanga erito eri erisingayo abavubuka abali mu employment category. Sanyuse nnyo kunkyaza n'okumpala kuno akagisa okubeera kw'abantu kiki kyennyini kyetukola ssebo. Mukulu Kalanzi oviiridde mu kitongole kyabwe tuba tutandikira twongere okubanga tukitegeera n'emirimu gye kikola. Ssaawa zino representing ekitongole kye bayita MLTA is Migrant Labour Trainers Association. Tulina association nga training centers zonna ezisomesa abaana bafuluma eggwanga bagenda kukola era nnyo okusinga abawala abakola obwa housemaid. Tulina agreement yaffe Uganda ne Saudi Arabia era abawala baffe abafuluma tubasomesa weeks 2. Kati ekitongole twayigatanga companies twatandika ziri companies 16 ezimu ne zivaamu nsigala companies 9 era ministry neddamu neturegisteringa kati tuli companies ffenna companies 39 naye batutegeeza companies 2 zaali zirinamu ebisaanirizo kale nga bibulamu companies 2 basuspendingako naye ffenna katuli companies 37. So bw'oyogera companies nze nkulira eyo kitongole ninga executive member nga deputy secretary general w'ekitongole kya MLTA era nyine ekitongole kirala kyenkulira nga chief executive officer ekibayita Cosmopolitan Labour Limited era kinakyo kitwala abaana ekiri wane Namuwongo nakyo kyengera kuweereza emirimu era still kiri mu kategori emu okuweereza abaana emirimu tusomesa wano era ne wano tutwala. So companies zitwala ate ze zitendeka nedda ssebo tulina companies ez'enjawulo tulina companies ezitwala abaana tulina companies ezisomesa abaana naye zonna zikulirwa gavumenti ministry ya labour ebayita Ministry of Gender, Labour and Social Development. Bw'oba oyagala okusomesa abaana oba okutendeka abaana oteeka ebisaanyizo byo ministry n'ebiraba neyasesinga bw'oba otuukiriza n'omutindo gweyagala ekwakuredinga n'obeera training center. Bw'oba oyagala kutwala wabweru ng'olina kapasite kutwala wabweru
era oddamu ku Ministry of Labour n'oteekayo credentials ze baagala balina emitenda gye bateekako ng'olina kubeera n'owokolera ng'olina kubeera ne garanti kugamba nti omwana afunye obuzi bwabweru gavumenti erina kukosa sente ezimiliyoni nga 10 ng'olina kubeera olina capacity ya workers abakozi nga mulina kubeera nga interview byonna bibeerawo era nga kiri mu training eri balina kubeera nga wantu watuufu awo wasobola kusomeseza abaana kugenda kuweereza gamba nti gwe tandike kusomesa olina kubeera ne specific criteria specific materials ezisomesa tools ezo nezisomesa abaana era ministry egenda kujja yongera tuyisaamu yeetaagisa okuwandiisa training center bw'oba oyagala training center ekisooka ekikulu ekisingayo n'okubeera n'amaka oba obeera n'ebizimbe what we call premises ez'okutrainingiramu abaana kubanga premises zo ze namba gye bakuweereza kangambe nti oyina classroom etuuza abaana kubanga ffe classroom esingayo obunene etuuza abaana 8 tebayisa 8 kangambe nti oyina classrooms ezimala ezituusa abaana letse 8 bagenda kujja obeeremu n'entebe z'abaana 8 era bw'obeera n'ezo entebe genda eri we bagenda kusola obeere n'ebitanda nga buli mwana asola yeeka ku katanda obeere n'ebitanda nga 8 ebisuza abaana 8 era eyo oveeyo gende mu binaabira abaana bye banaabira era ebiri standard obeere n'eddiiro obeere ne demonstration center nga bwalaba ne studio nga bweri nga eri standard abaana bwe bakolera eri wabweru mu demonstration center twetaagamu ebintu ebyo baana bagenda kukozesa abaana bagenda kubeera mu mayumba twagala ebintu bya housekeeping byonna bibeeremu abaana twagala standard sitting room ng'omwana w'omusomesa eri nti olina kuolabirira sitting room nga furniture bweziri bweziti olina kubeera ne machine ezi cleaning ezo furniture olina kubeera mu ne carpet olina kubeera mu ne table mu sitting room nga weebiri byonna ogenda mu bedroom olina kubeera bedroom ngeri standard kyogamba mutegeka emayumba geri eno curriculum yaffe gye tulina agreement gye tulina Uganda ne Saudi Arabia ekkiriza abaana abawala abagenda kukola mayumba nga bwa housemaid era mayumba ge bagenda kukola nga mayumba gaffe nga wano naye eri gali improve gali standard kati ffe twa designinga curriculum ngeri ku international standard kugamba nti omwana enyumba gy'abeeramu eri ebeera enyumba nga ya nkaleka nsuubire nga nyumba nga ya minister kubanga abasajja bagaga eri kati oba osuubira mwana kyagenda kukola mu nyumba eri nga omwana tomutadde ku mutindo ku level eri gyagenda kubeera mu nyumba ya minister kati byonna buli kimu kirina kubeeramu era bwe tugenda mu machines zonna alina kuba nga azitegeera bulungi n'oteeka mu machines ezicleaninga carpets n'oteeka mu machines ezooza ngoye n'oteeka mu machines kubanga eri abaana twakozesa ngalo buli kimu machine ekikola era n'oba ogenda mbasunga era n'oba ogenda kansuubire musajja nga gwe olina amaka amalungi agakubeera mu machines ng'ezo era bw'ogenda mu fumbiro walina kubeera mu machines zonna ezifumba nga gas cooker nga microwave nga oven byonna omwana nga amanyi kubikozesa bali abantu basingayo okwagala ka kofi kano kaffe olina ka machine akakuba kofi akakuba ka chayako so omwana alina kuva no ng'akimanyi bw'atuuka eri nga kintu kyammanyi era kiyamba abaana abaana baffe bakoze bulungi era mu Africa batukreditinga ng'egganga erisingayo okutegeka abaana bulungi kyogamba batendese bulungi nnyo kubanga kuva government yaleetako okuvanga December twatandikako omukuto gwita IMIS abaana baffe wetukiringira abaana baffe n'okuba monitoringa what we call external employment information management system kuveeyo IMIS nga twagitandika twakatraininga abaana basuuka mu 5,000 5,000 nga 4 plus twakaba traininga abaana bavudde wano mu ggwanga awo kitegeeza ki nti abaana baffe tubayambye era ng'omwana bwagenda nobwaveeringa agenda kufumbira gwe mukama wange meduleta ng'omwana kyakola ng'akimanyi era temugenda kuddamu kukola abaana nga badduka mu maka kubanga wadde abawala bava mu maka badduka kubanga tebabimanyi byawaka byokka n'okufumba tebabimanyi naye kati abaana tuba traininze si byakukoma bwakukola wabwere sente zokka era ne sente agenda zikola kubanga manyi kuzikola era nga bw'oli wano nga genda kusoma buno bwa journalism okukola wano at least bakutendeka ng'omanyi kyokola n'obwova wano olina kapasite nawe okutandika station yo kati naffe byetutraininga abaana n'obwova eri ng'omanyi kukolera mu fumbiro n'obikola bulungi nawe osobola kutandika restaurant yo kubanga machine zonna ozimanyi so kino kiyambye abaana baffe kugamba nti kati bwe nkugamba kuva December ba January twakatraininga abaana basuuka 5,000 kati abaana olowooza bwevayo bagenda wa bagenda kufumbira bakole bulungi amaka bagenda kukola business kubanga babitegeera bagenda kukola
nga dry cleaners nga balina za drying cleaning machines nga babimanyi babitege kubanga tubawadde skills kubanga omulimu gwaffe gwadde kuwa information relevant knowledge nga tuwadde skills tips abaana sobola kubayamba nga bali makaga ge bakoleramu. Okay, mukulu Kalanzi nga bwe tutandise okuba nga tusima tuyingira tusigidde ekifaananyi ku ebyo omuntu bye yeetaaga okuwandiisa training centers naye ate wali mu licensing ne registration awo neetaaga kuwaayo sente zinkana mu training tuwaayo sente ntono emitwalo 2 zokka gavumenti zeyeetaaga era nga mumaze ku uploading ebintu bibyo n'obuteeka ku system eyo kubanga byona byenkugambye byonoonya premises okuba ebifaananyi interpose olina company nga wandiise nayo LSBR ng'omaze kugiwandiika company nga wasosola misolo oli muntu mulungi mu Uganda olina interpol bw'obiteeka ku mukutu byonna oteekawo CV z'aba directors ng'olina abasomesa abatendeke era ministry genda kulaba CV z'abasomesa era n'okuba interviewinga ng'obitadde ku system eri imisi generating ka invoice kali auto generated katu ka invoice akajjako kamutwala 2 zokka ng'otandika okusomesa awo no ministry ejja ne ku inspecting. Mukulu Kalanzi ani atendeka abaana baffe? Twakola ratingako n'ebitongole by'enjawulo. Ekisooka atukulira ye ministry ya Labour naye ministry ya Labour tekola yokka nga curriculum gy'olaba gye twadeveloping with different stakeholders bangi abali mu guno omulimu si bokka batwala oba batraininga naye wala abagala guno omulimu nga regulators oba supporters nga tulina IOM International Organization of Migration batuyamba nnyo era nga mu kudeveloping ne curriculum era twainvolvinga ne ministry ya gender ne twainvolvinga rather ministry ya education twainvolvinga National Curriculum Development Center twafunayo aba DIT bonna bajja kugamba nti improvinga sine curriculum kati abatendeka bwe twajja twali conducting ko TOT training of trainers era fenga mirta wali bufunanizibwa bwaffe gamba naffe katebere ne pool of trainers kale nga tulina ba trainers abamala abasobola kusomesa era gwe mukama wange ngo boyagala kusomesa nga tukusomeseza bulungi sigamba nti ogenda kubanga training amusomero mulyoka sobola kutraininga wano n'ogenda training kubanga nagambe tuli mu masomero 3 gonna agasomesa abaana bafuluma oli waddembe kusomesa bwosobola nange sobotandika okutendeka ku social media enkozesa yaayo traininga mu under financial literacy era twasomesa n'okukozesa bino emukute kali magezi ntomwana nogwaba eri amanyi n'okukozesa gana amasimu ga smartphone n'omwana asobola kudownloadinga n'amanya tegeze emiranga gino gye tuwulira egivaayo mmwe abatendese okubanga recording obutambi bwe butyo ne ba abamu tuba traininga naye tuba traininga abamu ekyo kyokka kisobola kumuyamba nti omwana bw'aba agenze wabweru kubanga tuba encouraging omwana nga tanafuluma eggwanga abeere ne smartphone kati smartphone emuyambako gamba nti acommunicating ne family kubanga buno obusimu bwaffe buno bwakatoki bwe tukozesa bw'otuuka eri osobola tukabeera ku WhatsApp naye ku WhatsApp osobola kuba ekifaananyi n'ogamba ndi bulungi ebintu bitambula bulungi oba nsasuze bulungi kugamba nti naffe abagoloberezi tugoberere tumanyi nti bitambula bitya so gana amasimu era tuba encouraging kati buli mwana obuwulira abali wabweru bakayana nnyo kubanga nti buli omu alina akasimu ka smartphone naye manyi abali wano abatafuna chance ya kugamba nti yasobola kuteekayo eddoboozi kubanga tebalina smartphone tebalina chance eyo naye abaana baffe batuuka eri bakola emitwalo 9 actually contract gye twasayininga za mitwalo 9 naye wala abaana bafuna sente zisinga ku mitwalo 9 yesebo bangi kino omwana tiyasoma oba yakoma mu P7 oba yakoma mu senior 4 ne tumutraininga nafuna skills nalina capacity yalakola bulungi n'okusinga abaana abalina degree naye n'abaana abalina degree ne sente z'emitwalo 5 tebaziraba naye sebo kadama eri a housemaid eyatamala ne P7 teyamaliriza ne P7 afuna mitwalo 9 kati oba oyagala fune wa mulimu omulala nga tasobola kukola kikosa chance so tuba training akufuna zino smartphones bwe bafuna chance natuuka eri nga kale ekizibu kisobola kubeerawo kubanga abantu babadde waka babeera waka tubasobola kuyomba osobola kuyombako era kyemmanyi bw'obeera n'abantu babiri basatu temusobola kukola kuyomba muyombamu sometimes kibeerawo naye sigamba nti abamu era bw'owulira nga bali mu masimu bayomba abamu tebayitira mitendera emirungi emituufu tulina abaana bangi waliyo abagenda nga tebayise mu training center waliwo bangi abagenda
kugamba ntaita tebayita ne mu companies ennungi government eya crediting. Okay. Tulina abaana bayita ku maboda gaffe. So mukulu Kalanzi kyogezaako tugamba. Bwatuuka eri ssebo oyo omwana n'abeera Katambe n'agamba nze bantwala nfa biki. Some of them ministry oba ne embassies zaffe nga zigenda kulondera abaana nga tamanyi nawe akumujja kubanga tulina address. Naye abaana bayise emitendera emirungi nga twamu training twafunye tulina cases zonna ze twafunye ng'abaana bayomba. Temunnabafuna? Tunnabafuna cases ng'ezo. N'obuuza n'ono muwala genza fulumya wano n'agenda wabweru. Mubuuze bw'akomawo mubuuze wa training ne company ki. Bakutraininga ki. Naye abaana baffe bonna abatraininze bafunye chance ya kumaliriza contract ya myaka 2 ne bakomawo na sente zaabwe. Kubanga tubayitiza mu mitendera gyonna. Abanda babayinza okuwakanya ekyo kyoli. Njagala evidence tuli wano era kikyendese wano kyendese wano sewo. Kyogamba training gye muwa abaana muwulira ng'emala okubanga ebayamba okuba obulungi e Saudi Arabia. Twatandika training 2017. Okay. Bwe twatandika 2017 era ne twongera kugamba kubanga we are the pioneers of trainers. Nga twakatandika ku training abaana baffe naye abaana nga baludde bagenda wabweru ne tulaba kubanga all the time twatulowooza how we can improve this training. Bwe twatandika 2017 nga wali mu gaps ne tugamba tusobola sta ku improving gaps izo. 2019 tu involving ministry yaffe ya labor. Mama waffe ye ministry ya labor ne involving the stakeholders nga IOM to improving eno curriculum ebere ku standard. Biche bibera wabweru era ne tukola ne due diligence abana kiki bayitamu ne tufuna n'abakadama abakomyewo abayina experience the returnees ne batubulira biche bye bayitamu ne tuongera ku improving eno curriculum. Kati eno curriculum je tulina curriculum empya eri ku mutindo gw'ensi yonna. Okay. Tulaba kiki buli kimu mwana kyayitamu so no kuyitira mu curriculum kamanga wompa paddocks. Yes, osobola tuyitira mu biche biri mu curriculum. Kikulu nnyo mmanya biche ebitendekebwa abaana. Eno curriculum yaffe sebo. Yes, sebo. Abaana tubawa chance bwe bava mu kyalo. Tuba introducing what we call introduction to migration. Tumugamba kakato obadde obeera mu kyalo naye wootuuse ogenda wabweru. Awasooka n'akitegeera n'amanya nti ki ngenda wabweru. Ne tugamba bw'oba ogenda wabweru tulina kukusomesa. Tugenda kukusomesa ABCD. Omwana n'amanya tugenda kumusomesa. Era omwana tumugamba nti era tumugamba tumuwa challenges za traveling, challenges of migration. Okay. Ne tumugamba era oyina family ye esobola kusupporting eta. Era tubayamba chance tubawana tuba identifying who is the best next of kin. Bana abaana bafuna challenges ez'enjawulo omukufuna aba next of kin. Bafuna jja mukwano gyabwe gye bali basoma nabo. Bafuna boyfriends be basanze ku street namufuna nga next of kin. Nga tamayine gyava. Bafuna chance eri nafuna problem nga tasobola okumuyamba. Mugenda omusomesa ekyo kya next of kin abate yamala dde okujjuza empapula ne company. Tumuwa chance era okuddamu na feeling omuntu omulala. Era lwa nsonga kati mu training wakitegeera n'akyusamu. Bwe tuvaawo tumuteekamu what we call the first essential competencies. Ng'omwana tumuwadde tu changing mind ye. Obadde olowooza ki? Oyina goolo ki? Wala abaana bafuna nga tebalina goolo yonna nga talina plan. Tumuyamba ku drafting plan gy'alina kukozesa emyaka 2 gy'agenda kumala Saudi Arabia. Tumuyamba kumuwa goolo ng'ova Saudi Arabia sente z'ogenda kukola ogenda kuzikozesa ki? Kubanga bano abaana bafuluma wabweru nga tebalina kigendererwa. Natuuka eri byakola byonna n'agamba nze n'obwenkomawo. Nga tamanyi bw'aba ayagala capital million koma zikola atya. Tumugamba nga tumuwa kifaananyi. Ennaku ebbanga lyonna lyagenda kumala Saudi Arabia asobola kukola sente meka. Era bw'akoma asobola kuzikozesa ki? Kale tuchanginga mind ye yonna. Okay. Tumuteeka mu language. Tumugamba nti oira Saudi Arabia agenda kwogera Luwarabu. Tumuintroducing some basic tips of Arabic. Mumusomesa Oluwarabu. N'Oluwarabu tulusomesa ffe. Kubanga abaana agenda Saudi Arabia. Mu training centers zonna tukozesa curriculum emu. Eri standard curriculum. Tumusomesa eno language tugambe na language igenda kuyamba bw'otuuka eri bakugambe ekintu n'ogamba kino kiki kubanga Abawarabu bangi tebamanyi Luzungu. So mu weeks 2 omwana ono abafunye Oluwarabu lwasobola onyumya ne. Era twatandika mu kusomesa twatandika ne week emu nga tusomesa week emu twalaba tugenda kulaba nga tikimala ne twongerako week ey'okubiri. Tubawa basics kamugambe yaffe reorientation. Sigamba tusomesa byonna nga bwalaba mwana asome P7 amala university. Naye abaana baffe at least bagezaako okukwata mangu era tuba designinga mu English
tutranslatinga mu Arabic nga tutandika bino omwana byayagala nnyo ayagala ssente ayagala emmere mama mabwita ki wakabiki byakozesa waka bibiri simple at least omwana ngwala bya picking so weeks bili abamaze at least agezaako okay bwe tumujako tumuteka mu contract tugamba omwana ogenda kusigninga contract contract gyogenda kusigninga sadde ya myaka 2 contract bomaliza contract ngoyagala kusigala yengo okole gye bayita contract renew oyina kusoka n'okomawo wano no at least mbakuwa omwezi gumu gwakumbalamu era mbakuwa ticket ng'okomawo netumugamba the dues na responsibilities z'omwana byonyumya binyuma naye bameka abarenewinze contract nga tebakomyewo waka nga bangi tebayiga wanga mubasomesa tulina abaana bangi abamaliriza abakoze emyaka 4 era n'okusuka mu emyaka 5 ate tebakomyewo waka bakomyawo abamu abaana bangi bakomyawo bogenda ministry walo okumuwa clearinga nga individual clearance nagenda eri nagenda nka company natuuka eri sebo nakola emyaka 2 company negamba okoze bulungi olina kukomawo kati tubamuwa mu chance fe contract yaffe gamba bamuwe chance akomewo wano mu Uganda omwezi gumu awumule ministry demwe mu clearing agenda akole abaana bangi bakikoze era abangi akola emyaka 2 nga eri goal gye twamu designingira goal oli okola mu kasaluni ngokola mu saluni yasegawa naye segawa kati toyina kusigala ngoli oli mukozi oyagala capital million nga 10 10 million 2 oba 2 lwaki na utandika kasaluni ko etumuyitiramu tumudesigningira ka plan kati omwana agenda wabwere nga ayina kirubirwa kyakukola saluni tumuwadde goal nakola emyaka 2 nagamba kantandike saluni yange naye employing abaana nga 3 abalala oba 5 olaba ng'omwana alina goal wala abaana baffe nga 2001 bagenda Iraq ng'omwana talina goal yonna kubanga nga twa training nga talina goal yali yagamba nze njagala boda n'agenda contract yali asayininga funa million nga 3 wa million 2 myezi 2 nga amaze kufuna sente za boda nagamba nze nkola ki wano ngayagala kudda kubanga talina plan omwana atanga kukola byakola bamugobe nga komawo najja nga tuuse wano nagola boda nafuna accident mu weekend so ne bana bamu kyogamba betulaba abagala okudduka mu biyumba aba recording obutambi enkya n'eggulu baba golo yaabwe etuuse nga bagala kudda nedda abangi tebayita mu training centers naye nga tebayita mu company teri mwana ayita mu company entuufu nakugambye nti wala abangi abakola trafficking nga naye company naye nga nekakiringa bogamba nti abaana baffe balinga mu mawanga Oman government ina any agreement with Oman naye abaana baffe bali Oman bagenda tejja omwana agamba nti nze nfunye omulimo nafuna omulimo najja wano bamapruvinga n'agenda naye abamu baba trafficking gwe ndo olina mukwano gwa muganda wange kangende nga visitor walabye ekyabadde Dubai ng'ekomya abaana 500 plus era tebannagwayo era bakyajja omanyi ngenda gye bagendamu ngenze kubitinga mukwano gwange Kalanzi Dubai nituuka eringa nyina visa nze ninsigala ningamba sikomawo Uganda government nga tebamanyi ate government tesobola kwa stopping ate si Uganda yokka Kenyans gye bakola Nigerians bonna badde ku street e Dubai naye ekyo togenda kukiteeka government naye ife abawala baffe abagenda Saudi Arabia betu traininga bonna bamaze contract abasinga bonna bamalako abangi kubanga wali personal issues nga arwadde era nagamba kankomewo era tubasomesa mu migrant support systems emitendera bwe tusobola kwalondera n'okuba supportinga eri modi naye tujibasomesa gamba recruitment company sobola kuyamba ki the training center kuyamba ki osobola kudikulata ministry of gender wali embassy mulimu gwa embassy gukola ki tulina abale batachizi eno company zitekayo era tutekako training ne bagenda wabweru mu company batwalirako ne nagenda kola nga supervisor ava mu company ba trainer kansubirenga company kati jenkuli ya Cosmopolitan bwe bantuta abaana nga 10 mbatwala Saudi Arabia nimbatwalira company kanjite sega wasi Cosmopolitan ya Saudi Arabia mbatwalira ko ne supervisor bera wao kugamba nti abayambe okuinterveninga on some of those complaints kati omwana bwafuna obuzibu nga asobola agala kukomawo era tulina emitendera gye tuyitamu omwana mukumukomyawo mwaba milita mukomawo ku mwana ono bwe mumala omutraining nga mumuza mu company yembawadde nga era naffe milita tuli stakeholder tusigala nga tulondola omwana oyo mwana agenze wabwero akaaba yayitira mu training center ki oyo mwana bamusomesa ki era naffe nga tugeza ku improving nga netugamba bannange katuyambe ono omwana
naffe tuteekayo omulanga tusobola kutuukira ku ministry yaffe netugamba oyo omwana kituufu twamusomesa amanya ge bwe gati yayitira mu kampani bweti netugenda netutuuka ne mu kampani gye twatraininga kubanga kampani etwala abaana yereeta abaana mu training kati bwerera abaana mu training naffe omwana bwafunira problem eri era tuba tubalondoola naffe tuyamba monitoring netusobola kugamba kampani netugamba watwala Kalanzi atufunye obuzibu eri natutegeeza kangambe katumuyambe tukole bwe tuti kati kampani esobola kutuukirira ministry oba ministry esobola kutuukirira embassy yaffe embassy esobola kutuukirira bwe bityo nga tulondera tufunye omwana tumuyamba obadde okyatuyitira ku kirala kati wetuba mu contract omwana tumugambye ebimuyamba akolera essaawa mmeka akolera omusaala gwenkanaki boss we ani ayitira eri mu Luwarabu era ffe tugirondera tugiteeka mu lulimi lwategeera era asayininga contract emu yokka neba eri mu Luwarabu n'Oluzungu era enjuzo mwana asayininga contract eyo omwana gy'asayininga eriko nti company ene emusayiningira ku behalf on her behalf omwana asayininga company esayininga egenda kumutwala company ya Saudi Arabia esayininga emureceiving kumuwa omulimo ne boss agenda kumukozesa sayininga era lwansonga twagala next of kin kubeerawo mu contract oba kitegedde eyo contract bagisayininga dda government ne government ya Saudi Arabia ne Uganda netujja amateeka gamu getwagala banaffe bakolere era nga government egenda kusayininga eno bilateral agreement bakanya ne Saudi Arabia bagamba abaana baffe bwe mwagala abaana baffe bajje bakole balina kukola ABCD namwe mulina kutuukiriza ABCD era lwansonga tukanya basayininga contract emu era abaana bonna bakola contract eyo bagitegeera kubanga ffe tugibasomesa balina kukola saawa mmeka bakolera saawa bawumalamu essaawa 9 mu ssaawa 24 era nga buli week bawamu olunaku lumu lwakuwumulamu kansubire nti week eyo omwana abadde ali so busy family esobola kucompensatinga olunaku lwe nemuwa olunaku olulala wayinza kubeerawo nga balina emikolo kagambe nti yalina kuwumulamu nga Thursday ate Thursday nga balina emikolo balina kyebakola olaba nti biri mu contract bineno bituukirira era government omulimu gwa government kati kugamba nti nomukomaawo kubatendeka nti olina kukola essaawa bweziti bwenkugamba violating a right ye nedda sebo mumutendeka mutya ku kya human right okulwanirira eddembe lye ng'omwana era olwansonga nti omwana bwe tugamba nti otuuse mu maka ne badandinayinga sente zo osobola kufuna war reporting era tugenda gamba nti genda olwane oba bakugamba nti olunaku olina kuwumula nti owumule nedda obeera mu maka mukulu Kalanzi twawulirako nti mubayigiriza ne mubagamba nti bwebagaana okusasula weesibire mu kisenge bwebagaana ajjamu engoye bwebagaana leekaana ebyo mubijjamu mikutu emirala era lwansonga twagala ffe bwe tutuuka twagala tubategeeze nti omwana omuwala gagenda kukola Saudi Arabia alina emitendera emituufu gyayitiramu okucomplaininga okureachinga complaints ze tutegeeze ku oyo oba oli awo yagenda nga tamaze kutegeera omwana ono bw'aba afunye dispute akola atya okuba nga alwanirira eddembe lye kati ekisooka ezo problem zirina enjawulo waliwo ka problem akatono omwana kasobola kuhandolinga n'agamba kansubire nti tebamuwadde kyagulo kati omwana oyagala omwana abeere ku WhatsApp n'akuba amasimu n'agamba nze bannange nze ndi wano nfe enjala enzita salidde ekyegulo naalidde ekyemisana nayise ekyegulo omwana asobola kukihandolinga era tuba preparinga on some of those challenges of migration tusobola kutuukirira ebintu byali tugenda kutereera nga bw'obyetaaga naye gwe ng'omwana we tegeera problem bweri kiringa mu maka go ng'otuuse leeti mukyalo wo naakugamba nti emmere eweddeko tulidde emmere eno eggwako kati naawe oyagala ogende ku police reporting omukazi wo nti yampadde emmere ekyeggulo era kyengamba nti complaint kisinzire eri ku magnitude ki kale kansubire nti bamuwadde musaala naawe olaba nti omwana ekimutute Saudi Arabia okukolera sente kubanga ezo sente zaalabirirako abawaka ezo sente bw'asasula ku school fees bw'asasulira school fees ezo sente waliwo azimbira maama ennyumba ezo sente kubanga ze zimutute actually the main goal ya muwala agenda Saudi Arabia ogenda kukola sente kati baganye okumuwa sente refusal to pay the salary mu contract mwekiri ati kimu bwe barefusinga kukuwa sente awo matendera ki gyoyitamu ffe mu training mitendera ki gyayitamu complaining ekisooka osobola kubagamba reach to your boss
mugambe muze omusaala nize sente zange mubadde munsasula end of the month naye sente zange sinaziraba ng'oteesa na Muwarabu naye Muwarabu n'omugamba kubanga bazadde bantu nga bw'oli bw'agaana tubawuliddeko ebingi tetusuubira nti sokowuliriza kisebo n'omugamba mpa sente zange n'agaana oba nakulimba nindamu naku 2 ngenda kuwa sente osobola kulinda naku 2 si nyingi olaba naku 2 ziweddeko era nga talina kuwa sente osobola kulichinga wabeerawo supervisor osobola kugamba supervisor eri supervisor agenda ku baana tubawa contacts z'aba supervisor ka supervisor n'agamba company e Saudi Arabia kati company esebeera nga tesobola naye tefaayo kukirondoola omwana tubawa contacts zaffe za company z'e Uganda kati company yamutwala omwana asobola kubeera company ye namugamba banange mwe abantu alaba Cosmopolitan Omuwarabu tanansasula kati yeno company naye tekemu obuvunaanyizibwa erabe lwaki tebanakuwa sente kati ekubire bossi oba ekubire Omuwarabu company eri e Saudi Arabia kati bwebigaana ebyo byonna era lwo nsonga walabona ba next of kin swala nogamba next of kin kati awo bigenze mu ministry ate bw'ogamba ministry kati ministry tekamu amaanyi mangi naye omwana alina kufuna payment esobola kulwawo naye esobola complaininga ng'oyise emitendera emituufu ministry nekola ki oba company nesasula sente zo so mukulu Kalanzi ku nsonga za bankwata wuno ali kumpi kunkwata ate biki omwana ono mumutendeka muti okubanga yeekuuma mu nnyumba omwo mwali mwana wa buwala era kati abaana bangi badde bacomplaininga nga tebatutegeeza kiki ekibaliko kati bw'owuliriza omwana n'akugamba nze nfa bantwala ntuuse wano batwagala omwana tugambe bampita Kalanzi mpitirire mu kampani ya Cosmopolitan nkolera wano Ejidda oba nkolera wano Riyadh oba ekitundu kyenyini bo kati nogamba bantute banzije mu maka ne bantwala eri kati akavidiyo bw'okasendingira friend wo oba next of kin katutukirira immediately we know how we can intervene very fast ngaba training centers era yenna including you kati omwana bw'okwegamba nti nze bampita Kalanzi bandese wano erukuli simanyiyo bantudde mu nnyumba ndese egundi nga kati abantu bwenkasendingira buli omwajja mu kitundu webandesewa wenyini ne bagamba kiki lwokola kiwano ne bansanga ndi mu studio bagamba ati batumulese mu studio nafuna accident wantu mukola bweti waliwo omuwala yakomplainingako nti bamutwala mu ddwaliro nti awuli ali mulamu ne bamutwala bamulima nti afunye alina TB oba ki nakasendika kawulira wakawulirako yo yakomyewo leero gwe bakomezaawo babantu kyotalimi awe bantu nga those categories kati yatuwadde there entuufu era bwe twareceiving audio immediately twakubira company nekubira aba ministry ne ministry ne supporting nekubira aba embassy ne baduka ne bagenda nga basanze omwana ali mutuufu yalina TB nga ali mu ddwaliro era bamulondoola bulungi kumusupporting naye tuba twagala nawe otuyambe era lwa nsonga tulina kuba preparing mu training etugamba nti bwofuna problem nga bweti how do you run fast how do you complain how do we intervene so ebyo byetwagala kati tulina what we call job specification training abaana job specification and description mulimu gwenyini gwengenda okukola gwakadama gwagenda kukola nga housemaid tosuubira nti housemaid ogenda kukola mu office tosuubira housemaid ng'ogenda kugenda ku TV okola mu TV tosuubira kati housemaid agala kukola mu nyumba biki byosanga mu nyumba tumutraininga ebya laundry tumutraininga ebya housekeeping ebyekukola mu nyumba buli kikutereeza ennyumba kusiimula kulongoosa kukola buli kimu tumutraininga ebyefumbiro bafumba batya bafumisa mashini zikyosanga era ne mashini zonna teziteekaawo the displaying omwana nti training how to use every machine ne tubawa chance nakozesa ku machine nibateeka ku bya gardening nti oli maka g'omuntu ayagala nnyo flowers ayagala nnyo gardening sigamba nti ogenze kukola mu nyumba nebyawabiro toyagala kubiraba era tubasomesa kati tubasomesa na pets management abaana abazungu n'abawala bagala nnyo buno bintu omyu kapa awo mbasomeseza okulongoosa embwa kale atoziyonsa era ffe tuba preparing kugamba nti si buli omu ali mu Saudi Arabia musiraamu nawe oyinza kubeera mu Saudi Arabia ng'ogenza okukolera kitongole ekikutudde Saudi Arabia okolera Saudi Arabia nawe oyagala housemaid ofunye ekyansi afudde mu Uganda ubwo oyina kubeera n'embwa zo
bw'ozibeera n'embwa zo tukutraininga how do you ziri friendly tubalaga how friendly they are oba ogamba nti ozwa mmere ki era oli boss akuyamba kyosanze nga bakolera embwa kyolina kukola tozinayinga rights nazembwa zirina rights zazo zirina kulya era tuba traininga naye omulimu gw'omwana ono agenza okukola mu nyumba gukomawa kubaana gututeekeddwa omumanya gutandikirawa gukomawa oba gwo tegulina limiti yayoza emmotoka ewaka yanaaza embwa kankwe kino kintu okitegeere bulungi nti agenze kukola maka oba nyumba oba maka g'omuntu amaka gagenze kukolamu era amanye abantu abakolamu bameka era abantu abakolamu bameka kisinziira emirimu gye bagenda kusangamu abamu bantu bangi engoye alina kunaza engoye z'abantu abo era abaana abawala abamu oyinza kusanga balinga babiri oba basatu si buli omuntu osanga muwala nti kiri master nga muwala akola yekka osanga maka amagaga omuwala balinga bawala basatu walabirira ebyawabweru alongosa compound akola mu flowers mu gardens alongosa pets kapa nebiki wala omuwala omu yakufumba just wakufumba wala abawala baffe amala emyaka contract emyaka 2 nga tafumbye so nze nve eno manya ntya nti kyeŋŋendako nsuubire kunaazambwa oba nsuubire kufumba bufumbi mmere tutera kufuna specific mu contract fe tutera batera kutegeeza nti ogenda kukolera segawa era bw'osayinga contract yaffe eri standard nga tonafutuka ku boss eri waka boss ogenda kukolera osooka kusayinga contract ya dues and your responsibilities and responsibilities za boss wo boss wo alina kusasula boss wo alina kusuza boss wo alina kuwa medical ezuza mu contract boss wo alina kuwa medical olina kukola na kubwezidi olina kuwumulamu olina ku esawo bwezidi boss wo alina kwesimu olina communicating ne family kade bya boss nawe olina kukola nga muwala ngagenze kola nga housemaid olina kumanya olina kukola olina kulongosa olina wakufumba oli wakufumba bwe bagamba tugende wamu nimiro genda kulima bwe bagamba tugenda waliyo kamoza abanji bagala nnyo kamoza kati obeera waka lwakyo kade bwojja kunkyalira ng'otuuse waka byosanga waka sibiye nkola tubeera wamu kubanga oize kukola bwa housemaid kati housemaid lwakyo muli mitinga agamba nti era wala ebyo bali mitinga ekito kikola naye bino osobola kubikola bwe sometimes bagamba owulira baka abantu bantutte mu maka ne bantwala mu malala awo siwe tulina obunafu mu ndagaano zetufuna n'abaana baffe kubanga omulimu gunene gulyanga gwe ogutaliiko wegutandikira bwe gukoma kyonna tebakukwasa kyolina okukola nedda njagala mutegeere nti bwe tuba tugenze kukyala gw'oli housemaid waffe era tukusasula kutuyamba bwe tuba tugenze kukyala niwe asigala waka bw'oba ovudde waka ntugenda naawe oyagala kungamba osigala wa n'okukola n'ogenda kukola n'eri nedda bwe ngenda gye tugenze okyala nensisinkana omugugu gw'engoye gwa nyazaalawo nagwo nengukkako nentandika okwoza mu makaago ebintu nabyo nenongoosa maliriza ndi mukukola mu maka abiri nedda sebo sigamba nti olunaku lumu ogenda kukola wano enkya bagambe nti olina genda kwoza ziri engoye z'amaka gali olunaku lulala genda kwoza ziri engoye z'amaka gali nedda sikiri bwe kityo kugamba nti sometimes era bwe situation bwebeera bwetyo tusaba abaana abawala bacomplaining omanyi mwami Kalanzi gye buvudde awo kugimu emikutu gye tuliko mwana muwala yavuddeyo nga naye yeesabira anoonya magezi nti amaka ge yagendamu yali asuubiramu omukadde yamugamba nze aliwo nzekka naye nga kati waayogerera kumpi buli weekend abatabani n'abawala baliko engoye n'ebintu byabwe ne baleeta wano ono omwana akole ekyo kiri mu description ye oba kiri fine ayongere kikolanga bwaki era nawe nakugambye mu description nsomesa abaana how mulimu gwa roundry bwe tumusomeseza roundry nga amanyi kukozesa machine eri tebamugambye akozesenga machine kati mukama wange obuuze wano okukola ku studio lwaki olowooza nti olina kukola ku reception bw'okola ku reception wakaba bagambe tereze eno machine ogitereze zikwate zino cameras olowooza nti lwaki kati wakyusiza byakuyamba so kati ono agende mu maaso kati nga abikolera wano mu mayumba ge bamutwalamu bwe bagenda eri nga tekibeera kya bulijjo kibeera bwa kya bulijjo asobola kucomplaininga
complaining company yaffe bwatwala esobola kufinding out. Mpuliranga mwami Kalanzi mwabanafuyize nnyo abaana baffe okuba nti tebalina naddembe wadde n'okwesalirawo omulimu gwabwe ogukola. Omwana wa ddembe okucomplaininga ku issue ne eraising engeri uncertain oba nga si ya bulijjo. Naye nga kibeera kya bulijjo kati abaana bwe tubagamba nti bw'olaba ky'otategedde complaining oba olyawo omwana akubeera n'agamba omanyi nti leero nze ndidde muceeri emisana ne kyegolo baleese omuceeri kati banange ye complaint ze twetaaga. Naye complaint twagala twe complaint nene. Naye bantu te maka gano nkoze ne leero nejjo kuva naku 3 nga buli lunaku ngenda mu malaka g'enjawulo nga ndongoosa. Awo complaining affe tukutuukirire tugambe lwaki awo tugenda kubeera boss atubulire maybe ekigenzeko oba has been an emergency. Era tutwagala abaana baffe naawe bakitwale nitugamba nti contract gyasayininze mulimu tinga gamba nti alina kukola bwekiti abaana very flexible sometimes. Naye acomplaining ekintu ekituuseeko nga si kya bulijjo. Are we together? Kiringa nzize maka g'okukola nongamba nyamba kukola bwoti ningamba naye lwaki leese kino naye complaint webeera everyday lwaki buli lunaku okyusa. Era tuno abaana tubagamba nti ekintu oba takimanyi please rise bagambe kino sikimanyi. Mwana wa ddembe sigamba nti oba ogenze kukola eri musango bw'oba otamanyi kintu musango naye ffe twa training basically bye balina kutegeera. So mukulu Kalanzi era wala akantu kenjagala aka is a travel smart and behavior. Omwana waffe nga tanava mu ggwanga twagala abaana tutegeeza abaana how to travel. Balina betaaga documents ki bapreparing batya alina passport alina kumanya atuuse ayise mu company enjawulo entuufu ewandise by government ayise mu training etuufu alina bamukoze medical bulungi. Tugamba nti omwana tumupreparing for traveling avudde mu ggwanga kugenda wabweru n'omwana amanyi kyakola. So our contract eri wide nnyo kugamba nti coveringa buli kimu kyonna ekikwata n'omuwala nga tanava mu ggwanga kugenda wabweru era nga bamanyi buli kimu okutuusa nga komyewo wano mu ggwanga. Mukulu Kalanzi ninayo wano eno omu ku balabi baffe Patricia Mongo abuuza nti what exactly do they teach these girls in training centers because it seems they don't give them the right or necessary training. Don't these girls have job limits? Suubira n'omulabi waffe ensonga gye mbaddeko gyayongera okuba nga akkaatiriza kubanga engeri gy'otunnyonnyoddemu siringanga nti ono omwana waffe bw'agenda kyonna kye bamusuulako ye talina limit. Nga bwe nabagambye ku issue ya limit twagala omuwala complaining ku kintu kye kimutuuseeko nga kyalaba si kya bulijjo. Naye bw'oba ogenze kukola bwakadama ne bagamba labirira omwana era tubasomesa by'abaana balabirira people with these special needs. People with special needs nga abaana bato nga abakadde nga abalema bw'otuuka embagamba labirira omwana muto atoyagala nawe tusooke tukutwale mu ssomero tugamba labirira oti omwana era naffe tuba training okulabirira omwana. Naye limit gye tugamba balinga batalina limit twabagambye complaining era tubagamba how to complain. Bw'oba olaba nti ekintu bwekituuseko kiri beyond now complaining. Naye bw'oba olaba nti kino ekintu osobola kukihandling you can handle because ogenze maka kukola. Handle complaints ezola nti osobola kuhandling. Zola nga tosobola kuhandling please report. Era lwansonga balina amasimu report we intervene. Report government intervening. Report embassy weeri. Report supervisor wali. Naye bino byolaba nti gamba nti nze ndi omuceeri gwokka baba basobola kwefumbira osobola kureportinga babagamba nti nze sigenda kulya zino nkoko nze sirya ndiga wala bali endiga nze sirya ndiga basobola kwefumbira ebibyo nze sirya zino kyasi chapati sebafumba tusobola basobola kuyamba n'ogamba kale gwe yefumbire ekyomanyi era bwe boyina ka skill nawe ng'omuwala ng'osobola kubafumbira akenja kabafumbire nga balabe different skill bino byogenda mu maka gamba nti you have to be nawe oyina kuba flexible ng'omuwala n'olaba nti how can you also work with them what we call interpersonal relations relate with them mama wasanga waka ye boss wo mutukire omugambi kyosanze nga tokitegeera kubanga sometimes osobola kufuna commands nga ziva mu bantu ab'enjawulo naye nga tolina tomanyi gosobola ku reportingako omanye nti boss wasooka ye mama nga tonagenda wa boss omusajja sokera wa mama ngola wa mama takuyamba now that's when you can know where next
akusobola kutukira ku companies era lwansonga nti abaana tebanava wano bagende n'amasomo ga companies ezibayitiramu naye kiri kya training era bwe nakugambye nti yino omwana ayita mu training afuna skills era kuvanga twakatandika government ya improving ate eno imis gyenkugambye government ezzeemu nelondoola ne inspecting training centers kati training centers zonna zina standard tools standard curriculum and standard equipment as training abaana Mukulu Kalanzi ne comment eno njagadde obeere nga ogijjawo evudde wa Mukulu Kayonde Abdallah wa Migrant Workers Voice agamba nti there is almost no one case related to machine use but more on lack of confidence to express themselves, not knowing how to ask what they deserve as a right to protective gear, how to reject sex, or how being assertive. Ekisooka katwalaba era nga kyembadde kugamba njagala kumwebaza oyo omusajja Mr. Kayondo ekisooka olaba ndakugamba nti teri mwana complaining ku machine handlings kati awo kitegeeza nti bwe tuhandlinze machines awo oteekako credit sagala nti buli kimu kyonna mukivumire atuuse ku machines n'ateekako credit kati genda complaints ne kuba assertive nti abaana baffe banafunyiza nnyo nti tasobola talina na limit kati talina wa complainingirako wadde kubanga mwava ewaka nga bwe mutoyima mutendese nti dada bw'agamba nti kale kati njagala sex anti muneeye mukamaawo byo yemutendese abaana twagambye abaana era twabagambye nti bosi asooka ye maama ono omuwala agenda eri Saudi Arabia kukola nakola mu nyumba bosi asooka ye maama abantu we babeera kale omuntu asobola ku demanding for sex ng'omusajja bwe babeeramu kati ngaafunye omukisa mama agenze ku shopping wagenze kukola atunasiga naye waka asobola kumudemanding naye muwala asobola kwerwanako ekisooka omuntu teri muntu asobola kujja n'agamba nti nze njagala sex abamu bajja n'asooka n'atandika mpola ng'amubuuza alaba n'amulaga Mukulu Kalanzi ate yeeyo tebaako na enticing tebaako na ezo cases ntono naye omwana asobola kwerwanako ezo cases ntono era n'abaana tuba preparing tubagamba some of the things can happen naye nawe bw'oba olaba nti osigadde n'omusajja yekka waka nawe tumubeera kumpi era some of tuba training mu culture tuba training culture twayambala ebyentayisinga omusajja yambala ebinene yambala webikire culture y'abasiraamu ayina kuleka okapata katono nayambala ebintu ebinene kugamba toyentayisinga omusajja n'omusikiriza kumuteeka mu kyoli kubanga bamu abawala beboka bebapushinga abasajja kubatukirira ku level naye kati bwobalaba nga osigadde weka tomwesimbereza beera mufumbiro nebyo mubitendeka mu training centers tubitendeka feri training tupreparinga buli kimu tumanyi bisobola kubaawo ensonga ya human rights mulaika temugitendeka bulungi nakugambye era lwansonga era tuweereza ne contacts zaffe nga company kubanga twagala omwana kulwanira ddembe lye era lwansonga tunali example ya sente is an entitlement to a person tomwana alina kufuna musaala gwe ng'okola mwezi guwedde ntabana kusasula why should you keep quiet complain daffe tuinterveninge nga yeroro yaffe we intervene as companies lwansonga tulina embassy tulina labor touches labor officials balina kulondera balabe lwaki Mukulu Kalanzi abo balinga abatali abo tewandibo webali gamba nti sola gamba nti tiba batono kubanga naye government eri mu preparations eza kwongerayo staff naye they are not enough okubanga tumaliriza ndoza points zaffe naye kyenjagala kwongera nti abaana baffe era batulaba bonna nti balabe nti abaana bayise mu companies empandise companies government zemanyi government ezina license bwe baba bagenda mu training bagende mu training centers tulina training centers nyingi kama njagala kontono kubanga njagadde osikeyo comment eno tubeere nga tumaliriza agamba evudde mukulu kato agamba some training centers only have the titles of being training centers but they have nothing to train. The trainers need training tools.
the trainers need trainings too. Training tools. That's how terrible the situation is. To the trainers, bo benyini mwabatendeka tena mwetaaga okutendekebwa. Kankubulire taata. Nti ekisooka tukozeko training of trainers emirundi ng'esatu. Era nekati nti ministry nga tena kuwa license. Osooka okupreparinga abakozi bo abagenda ku traininga the trainers n'obatwala ministry n'eba interviewinga kola abantu ogenda kusomesa modi ki nze ngenda kusomesa contract oyo ine ebiswanirizo ebikolaga nti oli lawyer omanyi contract amateeka gategeeza ki era ne kulondoola kola abantu oba omanyi eno contract y'abawala bwera abantu olina capacity ne clearing bwera abantu olina capacity tekuwa era lwansonga era bw'ovaawo ngaffe era ne mugu n'omwezi gwa November tugenda kuteekayo trainers endala nga tugenda kutraininga ba trainers abapya abazi on board tudemu tuwa training nga mirta kugamba ntu improving skills kubanga eno training ebeyongera genda mu maaso naye ffe training our trainers bonna bali equipped era training companies zonna ezitraining ministry badde ezirondoola ezinspecting era naffe nga merta tulaba nti each company erina tools ezimala era tools zaffe ziri standard sigamba nti ono tool eri bwete ono eri bwete zonna ziri standard tools. Abalabi baffe mwebale nnyo njagadde tubeere nga tumaliriza ne kino. Some girls have been in comment evudde w'omukulu Anthony agamba some girls have been killed because of refusing to give men sex and even others blackmailed for stealing and end up being tortured because they deny to give in sex. How do you train girls in that aspect? Eyo issue ina different approaches. Abawala abamu n'abagambe be basiduisinga abasajja. Otandikiddeawo ng'okiza eri bawala. Sikiteeka ku bawala. Abamu babawala abapushinga abasajja bagala nga bagala sente. Abasajja bamba balimbalimisa sente. Netubagamba era batwadde tuwogera buli abana abawala. Tugamba don't take money nga zotakoledde. Go lwaki yagalira sente z'omusajja era nga bwakugambako wano n'ogamba awo kitegeeza naawe olidde sente nkyamu lya sente zo ez'omusaala. Abawala abalala twabagambye bw'osigala waka kubanga teri musajja asobola kujja nakukwata nakurepinga nga walimu abantu waka abalala. Twagambye maama bw'atabeerawo watali wala balala waka weesibire mu kisenge. Toyeesibira mu kisenge. Oyesibira mu kisenge ng'olaba kiri monotonous ng'omusajja aluddewo ng'akutawaanya naawe n'olaba n'ogamba maama bw'abagenzi naye lwaki olinda nti omusajja kutawaanya lumu ebbiri emirundi esatu ena nga aluddewo ng'akutawaanya n'osirika maama wakiri wekitomugamba era teri musajja muwalabu bw'omugamba nti ngenda kureportinga wa mama n'addamu n'akugamba bate nnyo naawe nti bw'osirika nga toyagala ku reporting nga bakwogera kitegeeza naawe kintu okirimu kati bwe bakwata abamu bakigendamu kati bwe bamanyi nti oli akitegeera atandisa kwekabya. Some of them tufunye different scenarios nti abawala abamu be bagenze mu kintu era baagala sente oba seducinga nti alaba maama agenze n'atandika kwambala za mini n'atandika kuyitako okutayaaya nanga alongoosa kugamba nti ensonga za repu abasajja muzikasukanye eri abakyala nti some of them naye nze ngamba nti please one weewale nnyo okwambala ebiseducinga abasajja. Two weewale nnyo okubeera n'omusajja ng'omulaba mu maaso oba ng'omutuukirira nnyo beera eri emirimu gyo bw'oba olina issue yonna gigambye maama. Weewale nnyo okubeera kumpi n'abasajja koyera emirimu gyo nga totuukirira ku basajja. Ebyo byonna byensaba such that osobola kwewala ino issue ya rep. Njagadde mukulu Kalanzi tujja kweyongera okulaba omulondi nate omulala. Nkimanyi tujja kuba tukwaniriza emirundi egiwera. Oyongere okubanga ottaanya ku nsonga zino kubanga nkulu nnyo kubanga tukimanyi singa musindika ab'ekibogwe ate era byebizibu bye tutandika okubanga tufuna naye nga kiki kye wandirowoozezza nga bwe tumaliriza era nga bw'osiibula ekiteekeddwa okuba nga kyongerwa mu bye mutendeka ng'olaba temukikola nga bwe kiteekeddwa kuba? Bintu bisatu bye njagala okusembayo nabyo. Ekisooka nsaba bannayuganda yenna Kadama yena ayagala kugenda wabweru. Make sure ayitidde mu companies empandiise eziri registered by government under Ministry of Labour. Ekyokubiri
make sure nga ogenda kukola bwakadaama oyitira mu training center. Tulina training center nga za Labour College, nga za SEDEC, nga Malisi Apple Investments, nga za Crisis wano, nga za Boundless, nga za Great Rex, Promised Land, Jibeshi, zonna nga bwozimanyi. Wale ziwandiise osobola genda ministry no finding out no government ministry no company mpandise. Training center erina ovunaanyizibwa bwa training. Bali manyi company erina okuntwalayo. Era kyekugamba nti naawe waliwo sometimes company bagita let's say nga gwe you are a company yourself naye twagala kutraining abaana wala balimba bola abantu we bakutute eyo company bajiwandiisa training center. Is it a recognized training center? Some of the companies bayitirira nga bagala era nga tisina recruitment company naye kyensaba nnyo nti bw'oba ofunye omukisa n'oyita mu process eyo yonna Katonda nakuyamba n'ogiyitamu n'ofuna omulimu n'ogenda kukola wabweru bwa Saudi Arabia bwakadaama omulimu gwa njawulo mulimu omukulu gutwale nga mulimu omukulu. Be a representative of Uganda, be representative w'abawala abalala. Akagalo tokonoona ba ambassador waffe kugamba nti bw'ovaayo n'abalala bagende bakole sente ffenna tujje twenyimire mu ggwanga lyaffe. Okay. Njagala osiibula abalabi baffe. Ebaza nnyo abasindise messages abadde bandaba kuva nga twakatandika. Tusaba nnyo tweyongere nnyo bw'ofuna chance okubuulira muntu n'ofuulira na Uganda kino kyaffe ffenna. Is for your sister, for my sister, for my aunt n'abaana b'ozadde kugamba nti kyetwetaaga nti twetaaga kukola kubanga eno Uganda teri emirimu emala kugamba tegenda kuaccommodatinga ffenna. Naye bwe tufunye chance netugenda kukola akalimu katwale nga kalimu kanjawulo. Ojje nawe yamba abalala. Tweyanza nnyo mukulu Kalanzi webala kubanga ofisaka akadde nojja ate tubeere nga tuweereza Abannayuganda yonna gye bawangaalira. Nate era webala kubanga weekuumira ku mukutu guno gwa Alternative Uganda, webala kubanga weekuumira ku Digitalk TV. Nkusaba osigale nga ogoberera buli kimu ekigenda maaso kubanga tulina programs nnyingi ez'enjawulo era ezikomera ddala ku bulamu bwo. Nsigadde nze Nixon Segawa, katusinkane omulundi omulala. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.